ate tugata eddiini ey'akabi g'omuziki. So naye ate ekyenjawulo nze Humphrey kyali wange omanyi mu family buli omu alinamu kyaliwe kakati Chameleone ye kyaliwe yebanjo ewaffe naye nga tubakubagiza baganda bange ekitalo nnyo from our family to yours. We can only send you strength and prayers. Mukama yasazeewo hamu n'amutwala but we have each other era tuli fena tubasabira omukama abagumye maama ne muzeeyi Mayanja omukama abagumye mwoyo gw'omugenzi mukama gumuze mirembe. Leero twogedde bwetu byaffe bya kiyimbi bya Robert style tukola tuwulidde nti zi protocol simanyi byakoze bitya naye tubakubagiza we are here as family tujja tambula ffenna okulaba nga tukola enteekateeka eziwerekera muganda waffe mukama abampira omukisa. Bassebo ne bannyabo twagala okubagamba tentative program alina ekitabo njagala osembeze wano ekitabo eyakutte ekitabo ekyo abakulu bano basobole okusayiningako ekitabo. Bassebo ne bannyabo embeera n'obulamu bwe buliwo bwe bityo bwe bifaanana ojja kutuukira wano. Embeera n'obulamu bwe bityo bwe bifaanana naye twagala okubayisaamu ku puroguramu ekyaliwo kati abantu abali wano bannaffe mugende oluusi nga mutegedde ki ekiddako neki kyetugenda okuba nga tuzzaako. Sofa okuva eri Muzeeyi Mayanja siniya bino bwe bityo bwe bigenda okutambula. Olunaku lwokubiri Humphrey agenda kuleetebwa wano. Bw'anaaleetebwa agende ku kyaki erweza. Bw'anaava ku kyaki erweza tujja kubeera wano n'ogwoto ate olunaku olwokusatu tujja kuba tugenda e Kalangaalo. Puroguramu eyo okusinziira ku baafunye puroguramu eyasoose kyabadde nti ku lwokusatu bwe tugenda okugenda ku ekereziya erweza wano ku ssaawa 3 ate bwe tuba nga tumaliriza tugende. Naye wabaddewo enkyukakyuka nga mwami Mayanja siniya agamba nti singa tuba tusimbudde olwokusatu ate enteekateeka ez'okutuuka eri n'ekitambiro ky'emmisa ekinaabeera eri kiyinza okuba nga kigootaanamu. N'olwensonga eyo ne tukizza ku lwokubiri nti bwe tuba tugenda ku kyaki erweza ate bwe tunaavaayo tulyoke tweyongereyo. Bassebo ne bannyabo bakungubazi bannaffe mwenna abazze mwebale nnyo mwebalire ddala. Bannamawulire tubeebaza nnyo omulimu guno ogw'okutambuza naye na kino kikulu tufunemu amawulire agasinga obulungi naddala ku Humphrey atabadde nnyo mu limelight oba atabadde celebrity. Tumukoleko amawulire agasinga obulungi ate naddala mu kaseera kano tuleme kwenyikaza bamulekwa betuyisirewo batuyisira n'abalala okusinziira ku binaawandiikibwa n'ebinoogerwa. Bassebo ne bannyabo bakungubazi mwenna mwebale kujja. Oluusi tuyinza obuteebaza ffe wano mu Buganda naye kyankizo mu ngeri ey'enjawulo okulaba nga owekitiibwa ennyo president of my generation Robert Kyagulanyi Ssentamu ali wano naffe. Ssebo webale nnyo webalire ddala. Bassebo ne bannyabo mwami Ssentamu atambudde n'abantu abalala pulezidenti waffe atambudde n'owekitiibwa era muyimbi Nubiandi webale nnyo ssebo webalire ddala naawe okuba naffe. Ssebo Nubian tukimanyi kiseera kya kisiibo naye webale nnyo. Bassebo ne bannyabo tulengera genge president webale nnyo webalire ddala okubeera naffe zekisibirangirangi.